Kale buli omu yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba n'okubeera nga otugoberera nkusaba video yosooka ogiweka like asobola okugisharinga nawe bw'otyo omulimu gukole ogisharinge information yene esooke etuuke ku buli alina okugiraba n'okugiwuliriza. Wenzijidde ku mpewo nga embeera Mwami Kyagulanyi Sentamu Robert akwatidde ekibiina kya National Unity Platform bendera kuvuganya ku bwa president w'eggwanga lino azindiddwa asaliddwako ab'ebyokwerinda wakati mu kifo ekirimu olusaalu. Tekitegeerekese babyakwerinda nsonga ki gye bagenda maaso na kuba nti bawa Mwami Kyagulanyi ne campaigning team ye newankubadde nti olunaku lubadde lumaze okuggwako ng'essaawa 12 ezikkirizibwa mu mateeka ziyiseeko. Olunaku lubadde luwanvu, emisanvu mingi gyasinkanye mu bitundu by'e Katakwi ombadde wamu n'okusikaŋŋana ebitogi okosaako n'abamu okufuna ebiwundu n'obuvuno obw'amaanyi mu bitundu bino eby'e Katakwi gyagenze okuba nti akuyega olunaku olwaleero nga bwe tugenda okubanga tubikuwa mu bujjuvu bwabyo. Nsaba nsooke nkulage embeera Mwami Kyagulanyi gyalimu mu kaseera kano wenkoledde story at the same time ye ng'omuntu ng'agezaako okutunnyonnyola biki ebigenda maaso. Nsaba basooke batuweko pavini ku bigambo by'omukulu kennyini and then zijje tunnyonnyola abantu. Ebagamba obudde buweddeyo. Bulijjo bwe tukampeyinga bwe tuva ku lwali tugenda ne twebaka mu hoteri enkeera ne tugenda tunokulala. Olwaleero tubadde tulina kampeyinga Muria era tusulewo hoteri zaffe bazibukinze dda naye lwale yaffe kuba tubadde tetunatuuka bagikubye mu tiyagasi ne bakubawo abantu. Naye kati bagaddewo batudde ku road block nga bwe mulabe poliisi n'amagye batulemesezza okugenda okwebaka. Era wano we tuli mu Kisenyi tumanyibwa bwe tuli baadde baagala nti ate tuddeyo emabega ne tutagenda. Tubagamba tugenda Muria tugenda mu hoteri kwebaka paka kati bakyagaddewo nga bwolaba poliisi n'amagye. Kiki ekiddako nga embeera ekyaliwo ekisinga bagenda maaso bakuba nti balemerawo? Tetumanyi kye bateekateeka tukolako nga bwe ngambye eggwanga nti babulunguludde wano n'amagye batuganya okugenda okwebaka mu hoteri gye tulina okwebaka. Tewali atunnyonnyola nsonga lwaki batukwatidde wano, tewali atubulira lwaki batusibidde wano, naye buli muntu agezaako okulaba nga bolabe bannamawulire Kale obutayawukanamuko n'ebyo ebyaliwo Mwami Kyagulanyi yakwata ekkubo okugenda Fort Portal era ab'ebyokwerinda bamublockinga nti n'essaawa ezikampeyiningibwamu bwe zaali ziweddeyo tebamukkiriza kuproceedinga kuyingira Fort Portal town kugenda kwebaka mu hotel gye yali abookinze. Ebiseera ebisinga gy'abeera agenda amala kusooka kufuna wawa agenda kuwumulira in case ng'olunaku lukoze eki luwedde. So n'olunaku olwaleero bwe batyo bwe bamukoze aggaliddwa wakati mu lukubo oba wakati mu lugendo. Yafunye okusoomoozebwa okw'amaanyi mu lunaku olw'olwaleero naddala mu katundu akamanyiddwa nga Toroma mu bitundu ebya Katakwi era okusoomoozebwa kuno kwafunye ab'ebyokwerinda bagezezzaako nnyo okulaba nga bateekawo embeera abaana bangi awo abakoseddwa era abamu ku bo ne bafuna n'ebisago. Tulabyeko abasirikale nga beeyisa mu nneeyisa oba oli awo gye tugamba nti tesaanidde oba mu nneeyisa ffenna gye tukkiriza nti oluusi ebeera eri unprofessional teyeetaagisa enkola y'ebintu mu mutindo gw'ekibogwe. Naddala nga poliisi egezaako okuba nti eyogerezeganya oba egaidinga presidential candidate ku bifo ebibeera bimanyiddwa era ebifo wabeera ateekeddwa okugenda okuba campaigns okusinkana abawagizi bayogerekoko nabo and of course n'okubanga abasaba obululu. Kakati bwakedde nga Mwami Kyagulanyi alina okugenda okuba enkuŋŋaana mu bitundu eby'e Katakwi yabadde alina okugenda e Kaperebyong okubaako ebigambo eby'omukwano era ebigambo ebiyinza okusikiriza abalonzi basobole okuba nga bamwesiga bamuwa obululu. Tasobodde kubeera nga atuuka ku venues zonna e Kaperebyong asobodde okugenda n'atuukirira abalonzi era nabo ne bakkiriza okumuwuliriza newankubadde poliisi egezezzaako okuteekawo embeera omubadde n'okubeera nti bawamba emmotoka ye ey'ebidongo gyatambula nayo and of course wabaddewo kakanyoolagano kayitirivu nnyo mu buufu bwe bumu. Wabaddewoko n'abatuuze abeekozeemu omulimu ne babaako omu ku muntu abadde ayambadde engoye eza bulijjo bwe bati ne babanga bamukuba
nga bamulanga okukola emirimu egitali gije ab'ebyokwerinda bwe batuukiddewo nga embeera esajjuse ng'oledde omukulu amaze okuba nga afuna ku bisago. Nsaba producer otuweeko ko katono nnyo ku mbeera eyo nga bwebaddewo emisana g'olunaku olwaleero, and then bwe nzija ate nkubuulire ebimu ku ebyo bye tugenda okubeera nga tutunuulira mu story y'olunaku olwo. Nsaba Pavin otuweeko ku katambi ako. What you are doing is illegal. Apparently what you are doing is wrong. I'm a presidential candidate and I'm entitled to talk to the people of Katakwi. I am supposed to talk to the people of Katakwi. Apparently what you are doing is wrong. Apparently what you are doing is wrong. Apparently you are beating innocent people. Aliko driver w'emmotoka amukubye. What you are doing is wrong. I am a presidential candidate. The people of Katakwi. Now you see. Now you know why we want to change this. Look at the police and how they are behaving. Look at the soldiers. Why is the police? Emmotoka bagimenye system. Leta kamukalaka. Well, you have broken that, but you cannot break But you would have given him 5 minutes to do all of this. What you're doing is illegal. What you're doing is unacceptable. You would have given him only 5 minutes. That's what We are legally nominated and we're supposed to campaign in Katakwi. What you are doing is wrong. What you are doing is against the law. And you should be ashamed of yourself. The people of Katakwi now know the truth. They know that this is injustice. Look at these officers. Look at what the officers are doing. Abasirikale basazeewo kuba bantu ngumi. Jango ingire muno, Blanco, jango ingire muno. Jango ingire mu yange. Mukulire bayingire muno. Shy. What you think is wrong? This is wrong. This is wrong, my brother. You are doing the wrong thing. You are doing the wrong thing. This is wrong that you are doing. Abandon body. You have no power to limit my time here. I can talk to the people of Katakwi the whole day if I want. Kale ebigambo bwe bityo bwe bitambudde olunaku olwaleero emboozi ebadde mpanvu. Mukama wange nkwaniriza mu studio za Viki Exclusive. Nsanyusa okulaba. Nkale munnange. Oli otya yosebo? Ndi mukadde wange. Oli bulungi? Ndi bulungi. Nsaba otubuulizeeko ku batulaba. Abatulaba tubalamusizzaako buli omu mu kiti kye. Mukama mulungi. Ekiseera kyonna. Emirembe gya Katonda eyakula n'agulumira gibeere nammwe. Amiina. Amanya mpita Ibrahim. Yes, Mwami Ibrahim. Oh. Kale, ensonga ozirabye. Ab'ebyokwerinda kiki ekibatanula? Okuva mu mbeera omukulu abeera ateekeddwa okugenda campaigninga, Electoral Commission eba ekimanyiiko, nabo bennyini babeera baategeezebwako nti ono yeesimbye wajja. Kiki ekibaleetera okuva mu mbeera bwe gusose in fact n'okulaba omusirikale ayomba ng'abakazi ng'ayogera n'omuntu? Poliisi omulimu gwayo kubeera n'abantu ba bulijjo. Amagye omulimu gwago kukuuma nsalo za ggwanga. Naye kaakati bakulaga nti bawambye buli kimu. Abapoliisi ab'amagye n'abapoliisi bawambye buli kimu. Kyagulanyi buli kyakola akikola mu mateeka okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda. Era ke kagamba nti ebbendobendo lino ogenda kukuba wano byonna biri gazetted. Naye bano ate bamuteera emisanvu bali mu kumenya mateeka. Abakuuma ddembe batabuzi ba ddembe si bakuuma ddembe. si bakuuma ddembe. But in law
balina kubeera bakuumi balina kuba bakuuma ddembe naye batabuzi ba ddembe olw'ensonga oteeka otya emisanvu awo ng'omuntu ali mu mateeka pulaneti yonna emulaba okusinziira ku constitution okusinziira ku mateeka g'ebyokulonda n'ebbanga lye babawa lya myezi emeka 3 myezi 3 nga bakampeininga kakati ate omulemesa ate olemesa omuntu omu mu 8 abeesimbyewo mu bonna abeesimbyewo olemesa omuntu omu kubanga bali abalala wateekawo bifaananyi byo ekyo kibadde kibobbya enso omutwe nti lwaki mu beesimbyewo 8 omuntu omu yasanga yaleetawo obukuubagano oba kale katugambe NUP ne bannakibiina bonna balina empisa embi n'emukulembeze waabwe but why always bo lwaki buli budde ani alina empisa embi katugambe kale tukkirize kubanga ab'ebyokwerinda batusiigira ekifaananyi nti NUP omukulembeze waayo tagoberera biragiro ajeemera police guidance gyemuwa n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo bali amakubo ono ayina g'alina okuyitamu nga abalala tebalina gayitamu bamuyiseeyo mu nsiko bamuyisaawa kubanga mbu yagamba gavumenti eno tekola makubo kakati agakoleddwako bagatojja gatambuliramu yensonga lwaki bamusindikiriza balina ekintu omanyi omutima teri alaba mutima gwa muntu naye omubiri gwe gukulaga ekiriwa ekiri munda kakati omulabye omuntu gwe bayita presidential candidate nga bawa kitiibwa abaazitowa naye omulabye omusirikale nga tamulabawo omusirikale oyo ayina bakamaabe abamuwa ebiragiro bakamaabe balina minisita ow'ensonga z'omunda that is Kahindo Tafire internal affairs minisita w'ensonga z'omunda alina mukamaawe prime minister katikkiro Nabbanja naye bano abasirikale munnange tebabalabawo abo bonna protocol nga bw'ogimenye nze nalabako nina muwala wange asoma namubuuzaako juzi mwana muto ali mu siniya yakubiri nemubuuza nti dota wange lwaki ekyennyanja tekibeera ku lukalu naŋŋamba kyokka taata gwe tomanyi nti habitanti y'ekyennyanja ya mazzi kati omwana oyo ekigambo kyeyaŋŋamba kiraga bano abantu bano habitanti yaabwe ya mu nsiko si ya mu bantu amagye ne poliisi ate ng'okiso kiwulira bakirumiriza nti when I was in the bush ba mu nsiko si ba mu bantu kikuleetera endowooza eyo naye beerabidde nti baava dda mu nsiko tuli ku ttaka ku lukalu tuli mu bantu tetuli mu nsiko empologoma habitanti yaayo ya mu nsiko eno mu bantu etyayo waliwo n'ensolo endala nga bye ebyabwe bya mu nsiko bw'ogireeta yeetaagula abaliyo ate etaagula abaliyo kati be bano bataagula butaaguzi bantu bazzi ba misango tebamanyi behavior ya mu bantu tebamanyi neeyisa ya mu nsiko fedda nga tebatukkiriza kulya kikajjo ng'otambula naye ate bw'obeera mu nsiko osobola okukirya ng'otambula teryaggambako eri neeyisa ebandala neneeyisa y'omu bantu ki nayo ndala bano tebamanyi neeyisa ya mu bantu abakulu bano abambadde ebyambalo baswaza ebyambalo gwabeeranga gutya kubeesimbyewo kuba kati gwe otusinga ku myaka I think okulonda okuzze kubeerawo ozze okugoberera ng'okulaba kukusanzeewo ba presidential candidates baayisibwanga batya ku mirembe egiyise olw'okubanga ba presidential candidate baalinga basooka ku mmeeza
mu dialogue. Kakati naga oyagala ki? Kakati nekijja ekifaananyi nga kiraga abali abagabi b'obuyambi nti waliyo democracy. Abavuganya basookanga kutuula. Nga bwolaba kati bano omusanvu. Akukuliko mu kye tuyita iPod. Okukuliko omu yekka ayagala obuyinza. Kuba n'omunaana. Bano abalala bakozi ba ssente. Leka mzee. Nkubuulira mazima. Ebyawano mbiruddemu okuva nga ndi mwana muto. Nze mu 8 nali mwana muto. Mzee we yagendera mu nsiko. Yagenda mu nsiko 81 mu Gwokubiri nga 6. Ennaku z'omwezi ozijjukira. Naye okulonda kwa 8 Obote tabbanga kalulu. Naye bagenda babunyisa enjiri eyo okumatiza abantu wadde ng'Obote yali mubi. Anti Mwami Museveni kyamutwaza mu nsiko. Baamubba akalulu, akalu kaali mu vulugu bw'agamba. Obote baali ne Nyerere. Ng'amagye ga Tanzania gakyaliwo wano. Naye bwe bajjako Amini mu Gwokuna 79 mu Gwokuna ng'ennaku z'omwezi 11 Abatanzania baatwababuuza ne bagamba President bamuyita Yusuf Lule. Mu Luswayiri lwabaga Yusuf Lule. Era Yusuf Lule ye yajjanga agenda okudda mu kifo kya Amini. Bwadda mu kifo kya Amini afuga ennaku 68 waliwo olukiiko lwe baateekawo olukolanga Parliament nga alinga sipiika nga bamuyita Professor Edward Lugumayo. Professor Edward Lugumayo gwe baatuma agambe Yusuf Lule alekulira obwa president. Batandise okuleeta emivuyo. Bwe baleeta emivuyo egyo bajja binaayisa mu Nairo Manson kubanga Yusuf Lule yakkiriza n'alekulira n'agenda e London. Baamusaba n'akkiriza. N'akkiriza n'agenda e London n'abivaamu. Ne baleeta binaayisa. Balowooza Godfrey Lukongwa binaayisa. Yes. Nga balowooza nti anaakola ki? Nti ajja kutambulira ku ntoli zaabwe. Ekiseera ekyo Museveni nga ye Minister wa Defense mu gavumenti eri eya Lule. Eyamalako ennaku 60. Eyamalako ennaku 68. Kati ne mu yabinaayisa ne bakola ki? Ne basigala mu bifo byabwe. Kati mu kusigala mu bifo byabwe baakozesa obuyinza obwo obwa minisita nga wa kitiibwa. Mu kiseera ekyo ekitiibwa ky'obwa minisita nga kigumivu. Ekyaluno kiri kitya? Kiyenjebuddwa. Kati waliwo omuntu. Kati ffe waliwo awo nga Museveni agenze mu nsiko. DC bamuyitanga Israeli Akoliyo. Yajja. Ebyalo ne bikuŋŋaana ng'ajja okutubuulira engeri gye tutalina kukwataganamu n'abo abagenze mu nsiko. Abayeekera. Museveni amaze okulangirira. Nga bantu babitiibwa. Ni kakati olaba Prime Minister wamulabako. Wamulabako bw'ayuza engoye mu studio. Omwana yamulaga nga ayuza engoye buu. Kakati waliwo omanyi kye bayita honorable minister ow'ekitiibwa oba honorable member of parliament, omubaka wa omukiise mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Okimanyi nti mu Northern bamugalamizaako ne bamukuba kibooko nga mujaasi yamukuba. Ng'ani akuba? Ng'omujaasi akuba honorable member of parliament. Nga ekimukubya mbu awagira Kone. Omusajja oyo yakozesa obukodyo bw'omu Bayibuli. Omanyi mu Bayibuli oyo yakuba kibooko. Yakozesa obukodyo bwa Bayibuli. Mu Bayibuli mulimu omusajja gwe baayitanga Sawulo. Nga mukambwe nyatta n'abantu. Naye ate bwe yayagala obbafuga ne yeetuuma Pawulo. Yes. Kakati noono. Essaawa eno ye Sejjusa. Ne luli yali tinyeefuuza. General Sejjusa.
Twakuba kati ya sirika yetonda n'okwetonda ye yakuba embooko memba wa parliament ng'olaba nti memba omuntu atuula ku lukiiko olukulu olw'eggwanga bino temuliimu bitiibwa bakola bukozi ssente ebitiibwa bijja kuddawo buzzi bajunguludde buli kitiibwa ng'okimanyi nti nno ekigambo kabaka kyekitiibwa ekisembayo kabaka kyekitiibwa ekisembayo president kiva mu kigambo representative oba present representative aba alina gwakiikiridde omukiise ekyo ekigambo kyatandika mu mwaka gwa 1776 ekyo bwa president era president yasooka ku planet eno bamuyita George Washington w'eggwanga lya America nga bamaze okukuŋŋaanya bukingidoomu obwo bwonna obwali eyo ba Red Indians n'abalala nga bakifudde United States amawanga amagatte kaakati kabaka wa Bungereza ng'oyo yalina omufugirako eyo ebbendobende eryo ne bajja n'eno mu Europe yonna ne bafufuggaza obwakabaka bwawe nga kabaka alina kusigala kubeera omu ku planet wa Bungereza olya politics eyo yonna gyava kati president kiri wansi kabaka kyekiri waggulu kubanga ne Katonda bamuyita kabaka w'abakabaka tebamuyita nko president w'abapresident so ekitiibwa kya kabaka kinene nnyo kyekisembayo mu bitiibwa kakati bano habitanti zaabwe ez'omu nsiko tokimanyi nti bamuganya okuyita wali ennono weemukkiriza okuyita wakati okugjayo obulungi erinnya lya Nantawe naye nga okimanyi bulungi nti oyo okuva mu lubiri lwe eri gy'asula okimanyi bulungi nti bakiranga ne bagamba agenda kulabikako eri Obuganda kasitaafuluma olubiri kyogamba nti baali tebakimanyi nti ajja mu lubiri lwe kale abantu bano balengezza abali ku bitiibwa bwa president abatabuzi b'eddembe nze bempita ab'ebyokwerinda boyita abakuuma ddembe awe tutuuse era Uganda mu butuufu oyinza okulowooza eri ku pulaneti ndala ensi yonna abantu basoma amateeka geegamu tegaawukana era bwano wemuba nga mulina kye mutayina mu constitution bajuliza ne bagamba mu mwaka bwe guti Germany bakikola bwe bati kyetuyita reference ne batambulira ku kiri ensonga lwaki bannamateeka barifalinga nti omusango guno oba omulamuzi awadde ensala y'omusango guno ng'asinziira oba anaatujjukizaako n'ebyaliwo mu musango ogufaanagana guno n'atuwa reference eyo kakati nga tuddayo batunyigireko nga tuddayo kowali ku ngeri ba presidential candidates gye baba bayisangamu yes bw'obanga nga ddala oli oyagala buyinza wano nga Kyagulanyi bwali bano bo bakitwala nti bajaasi era bagamba toyina gy'otwala buyinza naye ekigenda okuyamba ge mawanga okubanga gatunuulidde akalulu kano 2-1 akalulu kakubwa mwami Museveni yalina abamuvuganya yakawuuta buva teyakawuuta buva 2-1 nakugambyeko yali Badru Kigundu yali alimu Badru Kigundu tatandika mu yali Aziz Kasujja Badru Kigundu atandika 2-6 ebintu ebyo emabega byalimu engeri gye batasobola kulaga bantu naye Badru Kigundu ekigambo kye yakozesa nga bamubuuzizza ebyo by'osomye obijjeewa nga results ndala n'agamba nze bye bampadde akulira akakiiko k'ebyokulonda waliwo ababimuwa so si ebireeteddwa bamugamba soma ebyo
byonna baba abirukadde kati na bino byonna wawuliddeko omukulu ng'agamba byabakama yaganze ebyo bye muŋŋamba okusoma sijja bisoma musale magezi malala waliwo yakiŋŋambye manyi saabadde nnyo ku kyusa kirabyeko waliwo yakiŋŋambye alabika yazunziza bigambo nti ze bino munnange ze byo bye muŋŋamba nze sijja bisoma musale magezi malala alabika badde ategeeza walirabyeko presidential candidate yenna ayambala bodehama ekyo kyembadde kiyuvula mbadde njagala onsimire bulungi mu neeyisa y'abo abaavuganyanga mwami Museveni kuba ebbanga lyonna mwami Museveni abaddengawo mu kwesimbawo kw'emirundi egy'enjawulo nga batambulira ku mateeka ge abamuvuganya bonna babadde batambulira ku mateeka ge ate abamuvuganya babadde ani Kibirige Mayanja Paulo Semwogerere tewawulira bwe yamuvuma egamba Semwogerere yali musiru kitegedde nabadde nkugambako nti akalulu ka 8 Obote tabbanga kalulu lwaki Obote yabasinga obukodyo obubba akalulu mu 8 tebalondanga ku pulezidenti mu 8 balonda babaka ba parliament endagaano ezo bazikolera Moshi nti tugenda kulonda ki babaka ba parliament then ababaka ba parliament balonde president era ne bibeerawo ebibiina ebi bina UPC DP UPM ya Museveni ne CP ya Mayanja Nkanji era nze kyenna kugamba nti Obote yabasinga obwongo district 2 wadde nali muto district 2 nze nagamba bakulu bange kubanga ffe waffe baali bamuyita Evaristo Nyanzi naye twali tugenze kulaale ya Evaristo Nyanzi ne mbagamba Obote yabawangudde dda nga Kamuli district bagitemyemu constituency 7 waliyo ki abawagizi ba UPC Bushenyi district Kamuli district gye batemamu constituency 9 Bushenyi district ne bagitemamu constituency 7 ezo district 2 yafunye dda ababaka 16 oba ofunye obululu 8 bukufudde okuba omubaka ne baddira zi district zibwaguuga Mpigi Luweero ne bazitemamu constituency 2 gwe ne bwona ofuna obululu emitwalo 3 nga obululu obwo bukufudde kuba mubaka wali mu parliament babala mutwe oguyingidde era ogenda oku ending up nga UPC efunye ababaka 7 nga DP efunye ababaka 5 ababaka 5 bafunye obululu 1,900,000 n'obugwamu ababaka 76 bafunye obululu 1,600,000 n'obugwamu Museveni yafuna omubaka omu UPM yafuna omubaka omu Mayanja Nkanji teyafunayo mubaka kakati kyebava bakugamba nti Obote yafuna obululu 7 Semwogerere yafuna obululu 5 Museveni yafuna akalulu kamu so si baloti pepe emu bulijjo manyi baloti pepa kali wali mu parliament omubaka abana akalulu aka otegedde so mwami Museveni mu 8 yafuna akalulu kamu ye mubaka omu nga NUP bweyina ababaka 5 mu parliament tugamba nti mu kalulu ka 2 singa ababaka be balonda president NUP yali badde mu kalulu akawedde yafuna obululu 5 mwami Museveni n'afuna obululu 387 kyobola babaka be yayinza kuba buli mubaka abana akalulu kamu mulondo omukiise abalondere mu lukiiko olukulu president okitegedde kyobola bano babuufu bagamba bannayuganda tebabajjaako mukisa gwammwe kwerondera president so olwaleero bannayuganda ekibatadde mu paniki oba mbweraliikirivu nti singa basuba omukisa guno palamenti yalisindikibwa okubeera nga yeronda president kyayagala ennyo ekyo
kiba kimukolera kuba ina ababaka bangi alyoka ddire ennyumba 8 eyo constituency gwoba ofunye obululu 8 bukufudde okuba omubaka. Kyagulanyi nga yingira parliament ndoza yafuna yawangula polling station 9 ez'Ekyadondo ezali mu constituency mwalimu polling station 9 ne 9 zonna yaziwangula aye ne muziri 2 n'afunamu. Ye mubaka wa parliament akyasinza okufuna obululu obungi mu byafaayo naye wali mu parliament aguba mutwogu kyobola beddembe ly'okulonda omukulembeze w'eggwanga tebalina dde tujjako kubanga katuma kindi eno oba katugereze Lubaga gye bamugaana okugenda singa batematemayo bu constituency eyo ne babulondesa lwampaka ne results ezivuddemu nga soma bino okitegedde ab'ebyokwerinda bakoze eki bogamba nti abakuuma ddembe nga bawambye n'amaanyi ze constituencies ezibeera zimerukawo ze constituencies zimerukawo nga bateekawo wa kibiina kyabwe kati mu parliament ng'afuna mulina parliament y'ababaka 5 bakati 5 alina okulwana ennyo wakiri afune ababaka 405 awo naye bino ye okunoonya akake aye erinnya yali onoona dda Mwami Museveni ekitegeeza Mwami Museveni president amaanyi agateeka nnyo kati mu babaka ba parliament abeere n'abangi thani ye amaanyi ge yeeteeka awo parliament eba yiye kyovolaba bwe bakuba abasinga abantu be mu Buganda akalulu kyamuyisa bubi nnyo era nga yakamala okulangirirwa yakonda eminga n'agoba n'abo abaali bakunga aba NRM mu Buganda we are losing ebifo nti balina amaaso mangi tuli badde nga bagira ne bagamba walabako wano omukulu e Masaka wano aliwa ino gbawo bwa vice president sekandi oyo nno yali atukiikirira n'ewaffe okimanyi nti nno waliwo omwani gwe bayita Mbabaali Judy Mbabaali ekimeyi yakawuuta buva Judy Mbabaali yamwesimbangako okimanyi nti biggweredde mu kuteesa tuli ekintu kiveemu ono tulina kyetwagala nga vice president yateesanga n'oli amuwangudde tumanyi nti nno amateeka ga constitution gagamba nti mu babaka ba parliament mwe banaalondanga ba minister era president bamuwa enkizo yakulonda abantu 10 bokka n'akuyita n'akwapointinga naye mu babaka ba parliament mulina okulonda ba minister ndinako muzeeyi as constitution eragira mu babaka ba parliament mwe mulina okuva ba minister naye president nga naye omukulu w'eggwanga bamuwa obuyinza okulondayo abantu 10 abo ne baba tebali mu parliament mwe muli Banyamutooro mwe muli Babbalamu bwe abantu abagwa mu kowe tekimuganda kera kumakya n'afuula naawe n'akuwa minister kasaba nga tasusiza mu kasaba nga tasusiza abantu 10 ako kakulu nako kakati wali Richard Sebamala yakubye former vice president akalulu n'amugjayo kati oyo bagamba omukulu olw'okubanga muntu wa ku lusegere okuva n'eyo misome Tanzania kati nga ate yesimani okitegedde kye bamugamba tawakanyangako Richard Sebamala ono omukulu second vice president ati twali tubuuza vice president nga tayogera ye kye bamugamba kola bwoti taddamu tawakanyako ku mukamawe tamuwabula ku mukamawe era tamuwabula bakande nsabaze kati oli n'amugamba gwe wadde go wangudde tulina okutemera onveemu onaasigaze ekifo kijja kulabikawo by'okumuwa ng'ate agudde eri ku constituency kati nno bibadde nkugambye ono kyagula kifuna bwe baamukuba akalulu ku luno Richard Sebamala bw'amala omukuba akalulu vice president n'alonda mukyala oli n'amusuula ettala kati baalemagana okuteesa ne Sebamala ono yali awo akooye
yenga waliwo abantu wano abasaba okuwummula ne babalemezaawo lwampaka kintu muzoke yasaba okuwummula omugamba alindako gundi Dr. Samson Kisekka yasaba okuwummula balaba byayagala bitambule ate babitambule era Kisekka yagamba nakonaganya bwana bamumanyi yali musajja mukulu ogenda kusoka ku plugging out nabagamba bwana bavubuka eggwanga bwe lirina okutambula bo balitambuza bulala ye naabanga akoze eki nga byayagala kubivaamu abazze beesimbawo twapima era ne tulaba amaanyi ga Dr. Kanokiza Besigye ng'agezezzaako enfunda kuba kati ebisanja birina emyaka 20 ng'avuganya mwami Museveni ne tulengera abamu ku banywanyi ba President Museveni okugeza nga eyaliko ssaba minisita w'eggwanga lino John Patrick Amama Mbabazi naye n'avaayo awo ne tugamba nti ono amumanyi era ng'abantu bagamba nti obululu bwonna obugambibwa okuba nti bubadde bubbibwa John Patrick Amama Mbabazi abadde musajja we nnyo era kati kazaye naye alina style n'obukodyo engeri gye kiri nti yabadde abbira oli obululu wakumegga omuntu ono ne ba presidential candidates abalala bazze beesimbawo mu bisanja eby'enjawulo kyanjawulo ki ekiri ku mukulu oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nti atuuse ku level ye eteekawo ebitabaddengawo mu kuvuganya kwonna okuzze kubeerawo because tetulabyeko mu kuvuganya kwa John Patrick Amama Mbabazi okuvuganya kwa Abedi Bwanika okuvuganya kwa Dr. Kanokiza Besigye tetulabyeko bimotoka bibuludoza oba bino biweti ebikola enguudo nga poliisi byekozesezza okuziba ekkubo tetulabyeko kwegamba noonya yakalulu efaanaganyeemuko ng'eya mwami Kyagulanyi ku mulundi guno kiki akimufudde ow'enkizo okwawukanako n'ekubali abalala abazze bavuganya mwami Museveni batugamba teri bukulu butava eri Katonda naye Kyagulanyi asobola okwogera mu bantu n'abannyonnyola ate ne by'abannyonnyola abantu bali bali mu bulumi abannyonnyola kye bayitamu kyebalaba kati John Patrick Amama Mbabazi si muntu mwogezi wa mu bantu ye yandibadde awo nga muwi w'amagezi ekyo nno nakyo ekitone weekiri yandibadde muwi waki w'amagezi naye okunnyonnyola abantu ate Museveni ekyo yali akirina okukumatiza akuba akalimi mukwanyi mulungi kati Mbabazi byatalina ebyo ate Dr. Kanokiza Besigye olulimi lumusumbuwamukko naye yali asobola okunnyonnyola abantu bwe baatuukira okumuyira emiliyoni z'obululu baali bamulinamu obwesige kakati wembuuliza era yatandika okubuusa abantu Besigye naye ng'ate ye Mbabazi abantu tebaamwesiga bagamba bano bali ku katemba waabwe naye Besigye yali ali ku bya ddala era olaba n'entawaanya gye baamutawaanyaamu naye nkunakugambyeko Besigye yali ayina emmundu y'abantu ba bulijjo Kyagulanyi ayina emmundu nnyingi Kyagulanyi ayina emmundu y'abantu ba bulijjo ayina emmundu y'abadonors abagabirizi b'obuyambi ayina emmundu ya kamera etegedde ezirabisa buli ekiriwo era planeti yonna ababadde batazuukukanga balabye obukulembeze obubi obwa mwami Museveni olwa kamera Kyagulanyi gy'atambudde nayo ne bw'obanga g'obadde okyawaanawaana n'otunuulira naye kati ku Besigye kamera tezaaliwo kakati kamera abatambulirako bannamawulire bawano Uganda biki bakulagako katundu ebirala amawulire baselectingamu ge bawa abantu gwe tolaba nti bateekawo essengejjero bino mubirage bino temubiraga naye kakati gano ge gatalina nfuufu kati social media yo mukiyita live
ekuwa live ebibaddewo ate toyina bwokola ki bw'obiwakanya kubanga naye kati wano zi TV za wano bino temubiraga bali ku ntoli bali mu buwambe media houses bali mu buwambe era tobanenya olwe yabagambako n'abagamba mu emirimu gyammwe gituusa okufa social media esobola okusaanyaawo emirimu gyammwe abantu mugabe nga tebakyalaba TV yo olw'okubanga byolaga birala n'ebigenda mu maaso birala kubanga bizinesi ezo baaziwamba namaanyi oyo ekimufudde okubeera nti wanjawulo mu bululu buzze bubeerawo bwe muzze mukuba kwe kubeera nti ayina abantu ayina n'abagabirizi b'obuyambi amawanga galinga 12 agatunuulidde Uganda ate gali gakajengu waliwo byebatayagala Dr. Kano Kizza Besigye teyayina teyayina ng'ayina baawano Uganda bokka basuubuzi bafa bannaggwa ddaba bannansi baawano bokka nga be bamuyiira akalulu naye nga bali tebamuliiko paka kuba yasooka kukola nabo kati mutabuse eki mwefuula abateekawo oppositioni befuula bwefuuzi basaawo opposition bateekawo nga be bamu kati eno ye oppositioni eyagala obuyinza kekali kenage bali baali bakozi ba ssente era zimwogerere mu kinaana okubeera ku luuyi oluvuganya ku Obote abaana be baba tebaasome nga ye ali mu bintu ye ali mu business nga teyagala buyinza kitegedde kubanga endagaano baazikolera mu Moshi Nyerere kumpi yali akyayina Uganda. Nina ekibuuzo kye neebuuza Mr. Ibrahim. Lwaki Eva Kyagulanyi buli lwabeera mu Buganda wano asumbuyibwa nnyo police n'amagye basunda bana kugenda ku lwaki amagye gayingidde muno lwaki ye buli lwabeere okusingira ddala mu Buganda asinga okulemesebwa asanga emisanvu mingi okusinga regions ziri endala singa Buganda yo abantu abo tebabatangira naye kumutangira takimanyi nti Buganda gwe mutima gwa Uganda mbulira ebitebe bya gavumenti nti biri Karamoja gavumenti eri wano mu Buganda state house eri ddawa Buganda capital city eri ddawa wano Buganda ministries ebitebe byayo ziri ddawa ebisinga Buganda kati singa wano Wachankala nayo ayina capital city olwo yaba afuuse president. Era amawanga gonna ne kuba kulwana nga capital city temunnagiwamba muba temunnawamba tola kali ayana kusooka kuwamba kakati bo baba baagala kukola ki aleme kucyankalanya wana awali gavumenti kucyankalanya baba batangira aleme kuwamba aleme kuba nti wana awali gavumenti kati wano kasita weekyanga bwe wati gavumenti ng'egenze nayo ne muneekyangira eggulu bajja kuba amaliriza mpola mpola babakkakkanye kitegedde wano gavumenti eba egenda mu maaso n'okukola emirimu gyayo. Amagye okuyingira mu byobufuzi ensangi zino kibadde ngawo nnyo mu biseera by'okulonda ebiseera ebiseeko emabega nzijukira akalulu ka 2011 nali ndi mwana muto kansanga waffe naye nga akalulu kagenda kuba lunaku lwankya amagye gayitangawo buyisi mu nnyiriri mugalabako ku olwo mu biseera bya kampeni wonna mu buto bwange sina we nalabira magye nga gazze mu kampeni naye kati nkiraba simanyi mmwe mwali abakulu okutusinga era nakati anti okonna kwe kutiisatiisa abantu abasobola okukola ki bwe mulaba ku magye ng'enkya kulonda abamu muyinza n'okutya amagye gazze gajja tukuba gajja kukola ki naye kati bino birala kyekibifuula ebirala anti kakati waliwo omusajja omu yaŋŋamba nti omuntu bw'omumanyiiza ekintu atuuka n'abeera nga takyakitya omwana wo bw'oli mumanyiizanga omukuba buli lunaku ajja kutuuka okubanga aguba omukuba takyafaayo amagye gabeeranga mu balakisi
gavaayo nga waliwo ensi etulumbye naye kakati gali mu bantu okitegedde kati n'abantu bagamanyiira abaana bagamba emitima gyakaluba ojjamu kuba batuni akusitule jeke kubanga luli lugoye terukwawudde ku muntu wabulijjo oli muntu olya lumonde n'akawungo oseetula akalya baabayigiriza mukyaka omwana abala n'amasasi agasigaddemu naga kati gamuweddeko omulembe guno tumusaleko kuba bakimanyiza abantu wano nsi kigo gyosanga nga amagye gali mu bantu gateevuunya era lwagenze transfer lwe bamuwadde transfer nti agendako waabwe asobola okwambala ekisawo kye talina na mmundu akomyewo keeka kaliivu oba ka mwezi gumu amala akole ki addeyo nabalabangako ewaffe bajjanga n'ekisawo kinene kiva ku mutwalo mpaka mbisanga kati bano bakyabeera mu mabarakisi bebabeetaaze lwe babakubira obusimu ne babayita babulako kimu kupangisa mizigo ate tebasuubula abajaasi tomuwulirangako bitogi bimyufu nagamba nze nsuubula sukaali so kati naye ali mu business tomuwulirangako ate ali wala nnyo ali ku Major General nagamba sukaali nze musuubula wange mu Uganda so ekisinza okuwenya abantu obuvumu ennaku zino kiki mu ndaba y'ebintu obuvumu mwe bwe mutaayina kozi ndaba obuvumu mu bantu ndowooza olaba emmotoka z'amagye zibikibwa namba plate abasajja ab'amagye n'abapoliisi abatuyibwamu mu bantu ba bulijjo baba beebisa obukookolo 79 nalina emyaka 9 nze mwana nzekka omuto eyatambulanga n'amagye ga Tanzania era kwe kusooka okulya ku nnyama ya beef ne biscuit waliwo omukyala ku muliraana awo nga mukwano gwabwe sinkubuzeemu awo yegwe mwana eka eyatambulako n'abambadde ebibomboola abalala abaana abato baali tebasobola nga badduka emisinde era nga babanywanywaamu awo nga banjagala nnyo abamagye age Tanzania era nga bayimba n'ennyimba amini wewe olikamata ekizinga kya moto kiri ky'omuto wani mwakenyo kapango ni mwakenyo kapango ni mwakenyo kapango ni mwake ng'ebirala biddamu kiri ky'omuto wanyo kapango ni mwake nti amini yakwata ekizinga ky'omuliro n'akikasukira omusota ekizinga amadde mamwogera kazinga ky'omuliro nga n'akikasukira omusota nga guli mu mpuku nyoka pango ni mwake nyoka gwe musota pango ni mwake nga guli mu mpuku yaagwo naye bwe gwafubutukayo ng'ate yakasusa omuliro alya ate nga yate yanini yasigalawo tegedde enyimba ezo so n'olya ne ka beef nendya ne ku beef ngamuba omunnyo mu mukebe teriimu ggumba beef eyaabwe ey'abajaasi ne bisikuiti batambula ne biifu ne batambula ennyama y'omu mikebe nga myufu naye nga muba omunnyo ne bisikuiti alya ku bisikuiti n'alya n'anywa n'amazzi akiwoomereze mmere ya lutalo mmere ya lutalo so kakati mu obuvumu bwe mulwetaalina bano abaana ku mulembe guno balaze obuvumu I remember ekyaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 n'ennaku z'omwezi 17 no 18 19 omwezi gwa November 22 mwami Kyagulanyi lwe bamukwatira eruuka Kampala ali okagwemu ensasage n'ebitundu by'eggwanga ebirala that kind of courage mwe gye mutaalina oba mmwe mwagirina nga nammwe mulinako we mwagiragira ku mulembe gwammwe nze nalina bukwano nabajaasa abo naye nga tewaaliwo ebyo bantu baali batya nnyo nze nawulirako mu kinaana alyaga munnange bikyukira ku ggombolola ebiki ebyokulonda
Bo balonda birala. Babagamba no bagamba bwe mutalonda ono abalaba. Kuba akafaananyi ke. Kugamba waliwo ebintu omanyi omuntu lack of information. Omuntu ayagala oleme kulengera wala. Ayagala kukuumira mu kiwonvu. Bw'obeera mu kiwonvu tolengera wala. Naye ayagala okulengera ewala awalampa lusozi. Kyova olabanga Solomoni oba mu Lwarabu gwe bayita Sulaimaani ate ku lusozi kwe yazimba omunaala. Kiba kitegeeza alengera wala nnyo okusinga ono ayimiridde ku lusozi. Kyova olanga baga Katonda gwe yasinga okuwa amagezi alengera wala nnyo. Yasobolanga okulaba byonna. Kubanga olaba kati awo kiki lusozi ki olunaamuziiza nga awalampya omunaala? Tewaba. Lusozi ki olunaamuziiza obutalengera eri wala? Tewaba. Kati bantu baagala kukuumira mu kiwonvu. So ab'ennaku zino bategedde nnyo bali informed okusinga ku ne bannabbi baabiranga dda ebyo. Ne bagamba ekiseera kijja kutuuka ensi eno Katonda agifuula ekyalo kimu. Y'ensonga lwaki kati ekigudde mu Amerika mu ddakiika 5 oba wakitegedde dda. Tuli ku kyalo kimu. Twawula nsalo n'ekyalo. Tuli ku global village. Kati eri mu myaka giri abantu baali ku analog. Now tuli ku global village. Kati tuli ku global village. Ne bannabbi baabiranga dda. Tuli wano Amerika batulaba. Buli kimu. Era ekigudde wano. Kati tewamulabye Kyagulanyi. Ali Jazeera teyabiraze. CNN teyabiraze. Planeti yonna waliwo kyetalaba mu Uganda. Yategedde tuli ku global village. Tuli ku kyalo kimu. Ebigambo bino mubigamba ku baana bammwe singa bakeera ku makya ne bagoberera mwami Kyagulanyi temusigala mbweraliikirivu. Fo kusigala mbweraliikirivu. Ng'abazadde cause abazadde mulina fear fa abaana tuli bavumu. Tulabanga naffe it's our turn tukyuse eggwanga lyaffe. Kakati mmwe ng'abazadde abajja bakuumanga kyemuyita emirembe olwa muzeeyi wammwe era naffe kati muzeeyi waffe agenze abapolotera ebigambo protecting the gains simanya tova ku main nga buli kisanja abayirawo ekigambo ekibagumya. Kakati mmwe temweraliikirira ffe nga tukutte ekkubo okwegatta ku muvubuka munnaffe mwami Kyagulanyi ne tugenda gye mulaba ebyo ebifaanaganako bwe bityo ebibombola bye mwatyanga ng'ate ffe abaana tubyeŋŋanga okugenda ne twogerezeganya n'abakuumaddembe abo. Nze sirina kye neeraliikirira era mpagira nnyo abaana waliwo gwe nagambakokko nti Kyagulanyi ye mukulembeze kati ayina okukulembera abavubuka. Abavubuka okubanga banunula ensi yaabwe eri mu buwambe era nga n'abagiwambye be babambala ebyambalo baava dda ku mirimu gyabwe egy'okukuuma ensalo z'eggwanga egy'okukolagana obulungi n'omuntu wa bulijjo obalabe. Kati Kyagulanyi abakulembedde era mumwegatteko. Tuli miliyoni mmeka mu Uganda? Ubosi abalana mu 5. 45. Abalala bagamba na 9 naye tugende ne ubosi. Singa mubeera miliyoni 4. Muwa muntu sobola okununula ensi ya. Abalonzi bali miliyoni 21. Miliyoni 21. Be balonzi. Government ekozesa abantu bameka? Abayina emirimu mu government. Public service. Baba bali mu mitwalo ndowooza miliyoni 23. Kati abo bo baagala enkyukakyuka ereme kubaawo. Kuba bayina emirimu. Kati abasigadde tebalina mirimu. Ate singa enkyukakyuka bwebaawo emirimu miyitirivu nnyo. Naye bano basobola ogisigaza n'abalala ne bafuna. Akola obulungi ni emirimu miyitirivu nnyo. Nika kati owulira Ministry ya Sports ate bazigasewamu n'ey'ebyemizannyo. Kitegeeza omuntu omu addukanye emizannyo ne sports byawukanye. Sports education. Oh, okay. Education. Yeah, education and sports. Ministries 2.
muntu omu yazitwala kitegeeza ayina emirimu egi ebiri obukugu bwe buyinza okuba mu kimu ne bamugattako ekirala n'owulira nti kino kwegamba ebintu ne bikusobera vulugu oyo naye emirimu eggwanga nga bano Bakyagulanyi bwe bakwata eggwanga Uganda egenda kubanga essaza lya Amerika lye bayita Chicago ekyo nkubuulira mazima nga terina muntu yenna ava wano bw'agenda mu bya Kadaama kitegeeza ki okuba omuntu agenze okukola obwa house naye kya lulimi ki Kadaama nja kubuuza bangamba mu Luganda kitegeeza omuddu ndowooza omuddu sikakasa naye ndowooza abazungu bakiyita slave yes slave bwe buddu kakati Okadaama kiyinza okuba kiri mu lulimi lw'Abawarabu awo ndowooza nga tiwali ava wano ne abaana kati Chicago teri kye yeetaaga New York teri kye yeetaaga Boston buli kimu gyekiri bali mu federal system mu njogera ennyangu Uganda twasabako federal kyekyagiremesa anti kakati oli akugambye my oil not our oil country's oil naye kati ebyobugagga nga bwe bakugamba nti Kalamojja ebyobugagga gyebiri twaki ekitundu ekyo tekyekulaakulanya nga kisinzira ku byabugagga byakyo Uganda ebyobugagga weebiri muli balimi bamwanyi zammwe n'ebirala ekitegedde Bunyolo ebyobugagga gyebiri wano mu Uganda wano tewaliiwo amawanga gali 55 agakola Uganda edda bakikolanga bwe batyo buli kingdom bwakabaka nga beekolera ku nsonga zaabwe naye nga balina maini waabwe akola ki gye bakoppa abalala kubanga ono ye naye ayinza okuba alina gy'abikoppa naye newabireri bagamba okutambula kulaba okudda kwe kunyumya naye bana bakikyusa kudda kukola so waliwo abagenda ne beegomba ne bajja ne bakiteeka mu nkola bakireeta ewaabwe wano enzimba ya Akeedi musajja gwe bayita Mutaasa Kafeero ye yabikoppa eyo n'akireeta wano era kakati omuntu azimba kalina leya 4 zonna nga zikola niyo omuntu yazimbanga kalina 7 nga wano wansi wokka wewakole wala walina kuba zi woofiisi naye kati kye bayita maduuka enzimba eyo Mutaasa Kafeero yagireeta wano tewalaba n'abamu abaali batabikoppye nga bazimbyawo ku paaka enkadde awo baate batandika okubimenya etegedde kuba yakiraba eri n'akikoppa eno naye bano tebeegomba mu kaseera kano producer ajja kuteerako awo obutambi olengere engeri y'amagye gye gaawuula abantu emiggo mu bitundu by'eggulu eyo mu northern obutambi obw'enjawulo abaana b'abantu bangi bakwatiddwa baggaliddwa abaana b'abantu bangi bateekebwa mu zidroni ne babawamba nga emmotoka mwe babatadde temanyiddwa bigikwatako ababakutte bazze beesabise and of recently Masaka twalabye Reverend Father nga naye bamututte ekintu ekiriwo olwaleero mu Uganda osobola kukidescribing otya ku ebyo ebyaliwo abannaddiini abo baabanga bantu bakulu nnyo byebitiibwa ebyo byenakugambye ebyavaawo nga byazitowanga faaza bamugera nako nti Reverend nga bantu bakulu nnyo tebakwatibwa era gavumenti bwebanga erina ekikyamu kyekola be basobola n'okukola ki okuweweeza abantu okugigambako batuusa obubaka bw'abantu ne batuusa n'obwa gavumenti eri abantu gavumenti nga naye ebawa ebitiibwa kakati bannansi ate bo okuyisibwa ng'ekibo ku ttale ekyo kibaddewo omulembe guno ogw'emyaka 4 ebyo mwe bibeereddewo muzeeyo olina emyaka emeka? nina emyaka
Dabalabala nina emyaka 5 emyaka 5 bwe nkubuuza nti olina gains zo protectinga weeziri omulembe guno ogwamuzeeyi munno kakati onookola otya nga lengera n'omuserikale munnaabwe wuuyo katono nnyo baamukubiramu embooko naye onookola otya ng'oleeta ebintu bya mitwa. Nina mukwano gwange awo yali alina ka small scale industry ng'apaakinga majaani ng'akozesa miliyoni 6 naye baamuleetera omusolo gwa miliyoni 2 n'abagamba muzimpe nkabawe ka business ya bamuwemu 2 bamuwe miliyoni 2 yakabawe agenda akozesa miliyoni 6 n'apaakinga amajaani n'agenda ng'asaplayinga mu maduuka miliyoni 6 ezo bazikozeeyo emitwalo 3 oba 4 okulabirira abantu be oba mu maaso keyo zinaafuuka 7 ne bajja ne bill gundi ya miliyoni aba revenue miliyoni aga gwe musolo gwe bamubinika business n'agidduka negwa kati ono chiko abantu oba tabalaba abantu ebintu ebiganiddemu mu gundi mu bonded warehouse biche kamwa kwogera wano saloon zitandikanga n'enzisuulawo anti KCC egenda okujja okunkuba ekipapula nga sizikola tozikola lakati nabivaako sikyakola saloon akati biki byogamba nti ogenda ku pussy protect so you don't have gains toina sirina nze kyenina byenkuuma ngenda bifuna bufunyi nga bana abavubuka bakoze eki nina bifuna bufunyi nga abavubuka bazze mu buyinza kubanga nja kutunda amenvu mu mulembe gwawe osevinge ng'omusolo mutono otegedde enseenene baziggyako omusolo kati omusajja n'okwata enseenene z'ekkutiya 2 n'abanga omusolo tannagukuwa kati enseenene ogimanyi ya season ozikutte ku ssaawa 6 ate mbu omusolo guganye kati okuzimu w'enkyanga tezaavunze tegedde n'ogamba bano biki bye baliko mumukutte mumutaddaawo asasule omusolo gwa enseenene mumukutte essaawa 6 enseenene ziri mu kuvunda n'abazirya batandise okuggwamu amaddu oguta obata ku ssaawa 11 lwaggulu nga zivunze omukozeseza loosi ate gwe akulekedde ssente bano babayita bakifiiriza so gwe oyagala gains kuzikola mu mulembe gw'abavubuka kubanga bakutta obuyinza edda nze nali muto nampulira simanyi custom ku boda tubabisasulira eyo ku custom abo omusolo ogwo baguyitanga batya pay as you are no beeranga import ki tulina mu import duty ndowooza ebintu ebivudde ebweru ng'abantu basasula omusolo mutono okitegedde ni kaakati n'obuuza omusolo gwaffe kiki kyegukolera eggwanga ng'owulira nti UPDF Amerika yegisasuli yegiwa obuyambi yegifandinga poliisi Bungereza yegikola ki nti nayo yegifandinga simanyi education nti nayo ezigiteekebwamu zeolebwa nti simanyi agriculture nga naye Denmark yekola ki yefandinga naye kakati n'obuuza Uganda erima biki era ezaffe ziragawa naye Uganda erima biki byetwasangibwa tulima byennyini gavumenti erima biki kuba gavumenti yefuna ssente ze za agriculture erima biki kuba kubasomesa mufuuyire ebirime ne bafuna obuyambi obwo waliwo omukulu omu gwe nawulira agamba nti ttiimu z'omupiira eza Uganda bannannyinizo be bano abaziddukanya nja kukuwaayo emu aga Viper gundi ayinamu emigabo 99 omugabo gumu gwa gundi kati FUFA efuna ssente okuva mu CAF CAF nefuna ssente okuva mu FIFA kati FUFA wano erinawo kiraabu gyerabirira
nti obuyambi buli bwe bawa FUFA butuukira wano nti omulimu gwa FUFA kulabirira makiraabu gano waliwo kiraabu gyerabirira sente ezo ziragawa erinawo ebisaawe byezimba nti bisaawe bino FUFA yebizimbye sente ezo ziragawa ekiraabu biziina bannannyiniza abazirabirira sente ezo ziragawa kwe kubuuza gavumenti erima babawadde obuyambi bw'ebyobulimi twaligambye producingwa erina omuceere mu Lwera ekanga 5 gwa gavumenti nti obuyambi bwe bagiwa munnange kwegula ensigo kwerima n'esiraga newana abantu emirimu ne bafuuyira abasibe kale ne bagenda ne bagira kati obanga buli kintu kiriko abatulabirira ezisoloozebwa mu misolo zikolera ky'eggwanga ezaffe bannansi kubanga munnange olabanga nezi sente z'omusolo gwa munnansi ziragawa ate bayisa ne zisupplementary nga buli ministry erina abagiwa obuyambi obadde tulaba wano nti ministry y'ebyenguudo bagiwadde sente bweziti ekola enguudo bagiwadde sente bweziti ekola ebbijigga egireerwe ezaffe ziragawa kyekibuuzo kale mwami Ibrahim gwe tuli naye tujja kuba tukomawo tumweyongeze producer ndaba ali kumponinga akadde kalabika katandise okubanga nsabye producer tuongereyo eddakiika 10 olw'obulungi bwa programu eno yes nkusabye emirembe tuongereyo eddakiika 10 thank you so much now muzei nga tuwumbawumba kiki kyolaba omulamuzi alina ku ddaala erya kooti ey'owaggulu nga kagwe baawo obuvunaanyizibwa okuddukanya okulonda oba akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga emirimu agiddukanyiza atya ng'amateeka gonna agamanyi okwawukanako n'ebali okugeza nga engineer Badru Kigundu ye yatugambanga ekimusobyeko ayita bannamateeka bamutaputira ebitabo ono ebitabo abimanye bw'akeera ku makya n'afulumya statement egamba nti bw'omala okulonda deeka bagenda kuyola ng'ensenene bw'onaaba oganye twakkiriza era tukimanyi nti amagye weegali mu bumenyi bw'amateeka mu kalulu naye geekweka mu article police mwe bagiweera obuyinza okuba nti yerabirira nayo obululu mu by'ebyokwerinda okukuuma naye ne bagigamba nti ekkirizibwa okukolagana n'ebitongole ebirala ng'embeera egisusse embeera gye tulimu esusse poliisi eryoka eyita amagye naye omulamuzi ono akalulu akategese olaba kali free and fair kamazima na bwenkanya okusinzira ku bikwere bye twakatambulako mu kisanja kyenga yakulembedde olutabaalo luno akalulu kano kamuzitoyeeko abatabuzi b'emirembe bamuwambye wali owuliddeyo ekigambo kyonna juusi wano bali ate abatusingako ndowooza international communities abo ba UN baani abo ndowooza be balina akazito ke bamutaddeko kwe kuvaayokko era mu kwogera kwe nawuliddeko nti tabiwagira ebintu bano amagye bakola poliisi byekola n'amagye era tebiri mu mateeka yasaba ne report yaliwo eggulu naye bawambye n'amaanyi si ali mu control era n'amala asoma ebituufu bayinza okugjako amasannyalaze gonna wawulirako leka mwami Ibrahim naye ekirungi nti tuyina essuubi nti waliwo abagenda okulaga buli polling station omuntu candidate obululu bwafunye bano balala bagenda kubigatta kati gwe yogera ebirala abana abagamba nti protest vote
Mswahili agamba gitaidi ama elewako. Chechi mu Luganda. Kakutande oba gezaako. Mu Luswahili chechi? Gitaidi ama elewako. Gitaidi ama elewako. Gitaidi ama elewako. Kakutande geza. Kakutande oba gezaako langirire ebirala. Batakuurusha. Bajja kukasuka. Bino birala. Ate birina n'abakola ki? Birina n'ababitunuulidde n'abasobola okubayambako. Ebyo temubimanyi. N'abasobola okubayambako weebali. Eggwanga teriddeyo mu butabanguko. Ate butabanguko bwa ddakiika mmeka? Bwa ddakiika mmeka? Bwana ku ngezi 3. Kkiriza abantu kye bagamba. Ogaane. Ate obamanyi wano olinawo emmundu. Emmundu za kompyuta ziriisa virus. Bali be bannannyinizo. Ebyo tebikweyinuzanga. Bakalumisa virus. Wantu wawulira bana abasima underground. Anti ani yakola ekyo. Abakola ekyo ne baba pulani yaayo nga bagenda okukuba. Omuntu asobola okumanya nti kakati amaanyi g'ono gali wano. Nenkubulirako omusajja gwe bayita Bin Laden. Osama Bin Laden. Abantu tebamanyanga kyakubisa Saddam na kyakubisa Gaddafi. Be baali bavujjirira Osama Bin Laden. Ne kasita baamala okukuba abo. Osama Bin Laden bakwata nswankalu. Bayisa mu Jenje Kalu. Jenje Kalu? Kale. Kale. Kubanga amaanyi gye yali agajja. Baali bamaze okunafuyayo. Kakati bano balimba abantu. Mulaba Libya. Mulaba ki? Akadde. Baali basaanyaawo butujjo obwo. Okyawulira beetulisizaako bomu. Bakendeera. Bataddewo bu El Sababu biki? Bonna Al-Qaeda yali ya Bin Laden. Bataddewo buno bu El Sababu. Kasita bajjawo bali abavujjirizi. Olw'amaanyi gaaba. Tusiibula abatulaba. Abatulaba. Mubeere mirembe. Bye twogedde mujje bye mwagala. Bye mutayagala mbireke. Weewaawo. Nkale. Kale tweyanzege akadde kootuwadde nawe abadde agenda maaso n'okuba nti ogoberera omukutu guno ne programu eno tubasuubiza tujja kumukomyawo agende maaso n'okutumenyera ensonga nga zisengekeddwa n'okusinga bw'okirowooza mukadde ke tujja okumuwa akanaaba akalungi. Mu kaseera kano mbadde muleesa ababuuzeeko mu buufu webumu tujja nga tumweyongeza atakumira mpera mwezikirize. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru waggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze otuuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.